jako akawuwo. Abantu abawolera ddala 3,000 mu Lukaga mu 54 bakwatiddwa ne bagalirwa ku poliisi mu Kampala n'emirirwano mu bbanga lino ery'omuggalo okuva ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokusatu paka n'olwaleero nga bano nno bakwatiddwa oluvannyuma lw'okuziimula ebiragiro bya pulezidenti wamu ne minisitule y'ebyobulamu ebyateekebwawo okuziyiza ensaasaana y'akawuka ka coronavirus. Ebikwekweto bye bazze bakola mu bbanga eriise emabega okuvira ddala nga 19 ogwokusatu okutuusa olwaleero abantu be baasobola okukwata mu kiseera ekyo mu Kampala n'emirirwano wokka wokka baali 3,654 mu bano 1,641 bebo betwatwala mu kkooti mu Kampala n'emirirwano. Bino bisomoddwa omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga bw'abadde ayogerako eri bannamawulire ku Media Center mu Kampala enkya ya leero. Abantu betwata ku kakalu ka poliisi baali 627 kiba kitegeeza nti bano bayinza okutwalibwa mu kkooti oba tuyinza okusazaamu bondi zaabwe mu maaso. Enanga bw'ati ategeezezza nga poliisi bwekutta abategesi b'ebivulo okuli Andrew Mukasa amanyiddwa nga Bajjo wamu ne munne Abe Musinguzi amanyiddwa nga Abitex bwe babadde beekedde okwekalakaasa enkya ya leero era nga bano basibiddwa ku poliisi ya CPS mu Kampala. Andrew Mukasa bangi gwe bamanyi nga Bajjo yavudde ewaka ewuwe n'agenda asimba amakanda ku ofiisi eya Ssaabaminisita nga yeekalakaasa ku muggalo guno oguliwo engaba y'emmere n'okweyongerayo ebikolwa nga bino biviirako ekirwadde okusaasaana. Munneewe gwe bamanyi nga Abe Musinguzi owa Abitex naye yakwatiddwa poliisi ya CPS wali ku Labonita nga naye agezaako okukumaakuma mu bantu omuliro mu ngeri ey'okwekalakaasa. Bano bali ku CPS mu kiseera kino. Ono akubidde bannayuganda abayimbudde okudda ku mirimu gyabwe omulanga okubeera abagonvu eri ebiragiro by'abatwala by'obulamu nga kino nno kye kigenda okuviirako Uganda okuva ku muggalo oba okugusigalako oluvannyuma lw'ennaku zino 14 ezatandise olunaku olwaleero. Mulina okulaba nti muli beegenderevu kubanga yemmwe abagenda okuyamba bano abasigaddeyo emabega okulaba nti nabo bavaayo ne basobola okujja okutandika okukozesa emirimu gyabwe. Naye we tuneeyisa obubi mu kiseera kino kijja kuviirako gavumenti ate okuddayo okulaba obulabe obuliwo. Enanga ategeeza nga bagenda okwongera amaanyi mu bikwekweto byabwe olw'ensonga nti kati n'abantu abakkirizibwa okutambula beeyongedde obulungi ekiyinza okusikiriza n'abatakkiriziddwa okubeetabulamu era bw'atyo n'asaba bonna abakkiriziddwa okubeera n'ebibogerako ebikakasa ddala ekyo kye bali. Naye olw'okuba nti abantu bagenda beeyongera mugenda kulaba nga twongeddemu checkpoints zino obutataataaganyizibwa mu kkubo banna security. Olina okulaba ng'olina density tambula n'endangamuntu. Ate ye omugezi w'amakomera Frank Bayine awanjagidde bannayuganda bonna ababadde beegumbulidde omuze okwekalakaasa olw'ensonga nti bannaweebwa mmere n'abasaba okubeera bakakamu kubanga abagaba emmere balina ebiragiro nabo bibagoberera. Kituufu enjala ebaluma, kituufu temulina mmere naye okwekalakaasa kubaleetera tiya gaasi. Nandibadde nsaba oba twagala basaba naddala ffe ebitongole ebyo ebyenyigidde mu kugabula emmere nti muyite amakubo amatuufu. Bano abagaba emmere si be bakola maapu wa emmere gy'erina okugabibwa. Bayine bw'atyo awadde bannayuganda amagezi butaddamu kusaasaanya mu ngeri ya kwejalabya kubanga akaseera ke tulimu kakazigizigi ate nga tetumanyi ddiiro kanaakoma. Kye twali tusuubira nkiyinza okutwala ewiikisi nga 2 kiyise kisuse mu mwezi ate tukyeyongera. Mbadde nsaba ensaasaanya y'essente zaffe tulina okukola pulaani entuufu nga tutunula wala. Shafiru Mwesije yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Tukoleko ekyenjawulo kubanga bino ebiseera ebyokwejalabya tetukyayina ate gye tulaga yadde tulabayo si yeekumpi.